Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboluganda, message yange ni aliro nsawa egende eri Comrade Omar Kiseka, Comrade Half London, omukulu Kauma, abakulembeze mwenna aba diaspora na abakulembera mu diaspora. Omukulu Kauma, omuzungu agamba nti trust eringa virgin, bwegende ebegenze tedda. Ekikola kiwakoze ekyokwata audios z'aba comrades abajja joli olwa position joli ey'obukulembeze nga bakutegeeza ku mbeera gye bayitamu etali nnungi etali nyangu ejjudde okunyigirizibwa ng'embeera eyo bagituuseemu lwa struggle gye tulimu ate nga nawe bakulabye ng'omukulembeze wa struggle ne bukeera enkya nga audio ezo z'okutte ng'ekyokulwanyisa olw'okuba baavudde ne babuuza kiki ekigenda mu maaso okuba nti activities ezatambulanga mu nsi yonna eza people power tezikyatambula okwekalakaasa okwalabwanga buli kaseera ku social media mu America ludda wa London wawa kwonna tekukyalabikako abaana ne babuuza kiki ekyatukawo bakulembeze ba diaspora kiki ekigenda mu maaso lwaki activities ezo tezikyakolebwanga ate ensi ze muwangaaliramu ensi za democracy okwekalakaasa kukkirizibwa n'obufuula obusungu otuka okujjayo audio zitwalise ngeze ebyama byogera ne ba comrades banno oziteke ku social media mbo baswaza muganda wange wamaze okuluzinga ekitwa trust olw'ensonga omuntu yenna ali mu position y'obukulembeze yatuukirwako ebyama ebisinga obungi eby'abantu bakulembera olaba oli awola munne ssente nga tobiriimu omukulembeze ne kusawo y'okusasula bwagano sasula ogenda okulaba nga ensonga zituusewo nawola gundi sente zange naye aganye okunsasula sagala muswaza mu bantu kubanga comrades munnange nti nembadde nsaba oyogerako naye gwe ng'omukulembeze ampa akasente kange olaba ebyakolebwa nga toliiyo bwe bifundikire nga bize mu ofiisi yo kuba ofiisi y'obukulembeze yeetuukiramu ebyama eby'abantu bakulembera kati bwe kiba nti gwomaze okulaga nti ebyama ebijja mu ofiisi yo ate omala n'obiteeka ku social media kireza nti teriyo comrade n'omwalimu magezi ategeera akyasobola kujja mu maaso go nga ze kubuulira kyama kye takyaliyo era nkakasabuli yali agambye ku kyama omutima gumuli ku mutwe gumuswa kumutesa amanyi nti sawa yonna omukola ki omwabya oba kitegedde ekirala Half London ne Omar Kiseka temumanyi Kauma bwe yabayambye allegations ezibadde zitambula ku Omar Kiseka ne Half London n'abalala nga ziraga nti baalya ssente era bakumulediza bava ne batunyonya bulungi nti Omar Kiseka yagenda mu Uganda mwezi gwali gwa kutaano n'asinkana Genosale n'amuwa ssente era ebyo byonna byayogera abyogera lwakuba yaweebwa ssente mugule kati ate gwera babojja no proving abano bonna abadde bogera allegation nti bali wrong nojjayo audio eraga nti Omar Kiseka musajja wattu munaku talina wadde ensimbi gyali alidde ngali mukulajanira ayagala buyambi ate gwe bawa ssente yali badde anoonya kyewumbu ayagala buyambi ng'olwedde baamuwadde baamusasula bannaye Kiseka Katonda gwe musinza akola abalwanira entalo nga temubanyi na kumanya omusajja yakutaasizza ekyali addamu okwogerako nti walya ssente ewagundi ewasali musale ng'oliko audio ezitambula eziraga nti oli munaku munkuseere tolina kyolina osaba buyambi singa omusajja ono yatadde audio nga ziraga bageiningi ya Omar Kiseka ne Sali Musale Kiseka singa wayokyeza dda singa wawedde dda naye okuvala kiri nti audio ziyatadde ng'osaba wali oli mu famire mwofunidde ebizibu mwennyini mwoli mu kusaba obuyambi oyite mu bizibu by'olimu wawangudde dda ono yayokyezza oba kitegera kati wali oyagala Omar Kiseka agenda asabe Museveni wali oyagala agenda asabe Sali Musale bw'atasaba ffe bakomuledizi banne baali nabo mu struggle ani abalira abantu bano mazima ani abalira abantu bano Omar Kiseka weesibe ekisensozi n'amazina gatyabule Katonda yakutaasizza dda ebadde bikwogerwako nti walya ssente musajja akwejjeereza tulyanga wadde ennusu ekisembayo zo recording sizino zo recording abantu boyogera nabo onyumira kusigala ng'owuliza amaloboozi gaabwe onyumira kujjuza simu yo oba olina gy'ozisindika nakyo twagala tukimanye
abakola omulimu gw'okulikodinga tubamanyi abalikodinga ebigenda maaso baba balina gye babisindika guba mulimu kale nawe tukubuuza nawe wafuna bakuwa omulimu ogwo gw'okulikodinga nga bwaliza ebirikoded byogedde n'abantu abaana abatwala mu safe house bakuba emigo n'abatako recording zaabwe nga boogera olwokuba bampubidde nga yawunze nga tajjukira ni gwe yali ayogera naye naddiro yabyogera naye ng'eddoboozi lirye zituukayo zitya si emu abalikodinga mmwe si mmwe ababituusa twogeredde Dubai ate biri Uganda mu seemwayi kati ng'ogamba nti byatuuse bitya mu seemwayi mmwe betwogera nabo nga mutulikodinga muli bambega mmwe muripotinga bye tuba twogedde nammwe ne mutuleetera ebizibu kulembeze mulamba olikodinga abantu ojja bye walikodinga obiteeka mu public